kati yembeera gye ndimu kati essaawa zino ndowooza bulamu what is life after political life. Ssentebe singa tubadde bakuzzaako akaseera katono emabega nga wabaddewo omukisa gw'ogamba nti NRM eno nga bw'ogiraba bwevunze abalonzi okusinziira bwe basazeewo naye bakuwa ekifo kya people power weesimbewo era ng'olabira ddala ogenda kusobola okuyitamu wandigenze mu people power osobole okusigala ng'oli mukulembeze. Kaakati ate nze ekyo sikiwagira. Saagala bantu bakyusa bibiina kubanga balina we bayitiramu. Embeera eyo era egenda kutta political development mu Uganda. Kubanga nze nzikiriza bwe tunaabeera ne democracy omutuufu tuteekwa okuba n'ebibiina by'ebyobufuzi. Naye omutima gwange kye gutawagirangako be bantu abasala olwa emikisa gye balabye awalala. Njagala ontwale nga bwendi. Njagala nkugambe nti ndi wa NRM. Baagiwangudde. Bw'oba onjalina byonjagalako ndeeta ku board naye ng'omanyi nti gwendeese waaki wa NRM. Naawe osigale eno mu kiri. Kiki kyengezaako okuleeta? Nti nze ebibiina by'obufuzi mbitunuulira ng'amadiini. Nti omulala wa Church of Uganda, omulala mu Katuliki. Naye nsobola okukola ebitugatta ebitutwala mu maaso wadde sifuuse kiri. Naye bwe tutandika okukola obwamalaaya mu bibiina by'obufuzi demokrasi wa Uganda tajja kubaawo. Kubanga kiki ekijja okubaawo okusinziira ne ku kyoyogedde nkiraba ne kaakati nti bwe nali nkyali muto nalabako ku bantu abasinga nga bali mu UPC. Baali mu UPC kubanga UPC yali mu buyinza. UPC bwe yavaawo leero obayita noga nti gwe wali wa UPC ayumba naawe. Naye nze sibibeerangamu. Nze nali nga nkwatira gundi nsawo. Kati ayagala kweyita kirala. Oba baasala eddiiro baafuuka ba NRM. Olwaleero NRM buyinza okukyenkya nga yeri ku opposition. Kati singa bonna basala ne badda mwali mu buyinza opposition ebeera luddawa. Kubanga opposition principle nti ewabule ki? Government. Kati awo ye wafiiridde ebyobufuzi bya Uganda. Buli muntu anoonya. Era ojja kulaba na kino ekibiina ky'omwana ekya Nuupu kigenda kufa. Lwaki? Ekigenda okukitta bangi abakibaddemu nga bamanyi nti Kyagulanyi ajja kufuuka president naye ng'emabega waabwe bagamba kasita afuuka bw'ati beppa nze nina ekifo mu gavumenti. Kati ekifo we kigaana okulabika ate tukyakola ki wano wafu. Ontegeeza bulungi? Kutegedde bulungi ssentebe. Kaakati ekibi mu nteekateeka za Uganda kye tugenda okufuna Kyagulanyi honorable ye party president wa Nuupu erina ababaka abangi. Gw'okimanyi nti yegenda okulonda leader of opposition. Omanyi nti leader of opposition mutabani wa Kyagulanyi honorable agenze nga MP agenda kuba wa amaanyi nnyo emyaka 5 okusinga president we. Olw'enteekateeka format gye tulina. Nti ye bagenda kumuwa office ennene bamuwe essente za gavumenti zakozesa mu office eyo bamuwe emmotoka ziri zennyini ennene bamuwe ne liidika agenda owa president we Magere nga bagenda bamwerulira ekkubo agenda kumwebuuzaako mu buntu temptation yejja ono n'atandika okulaba ng'ebyoli tebikyagasa alina bingi ebimutwala okulaba nti alowoozaako. Oba ntegerekeka abantu bayinza okiwulira obubi naye nze bwe nkimanyi era wakiraba wano ku FDC nga bw'otunuulira ojje nga Latigo nga Besigye amuyise ewuwe omulabye alaba ani omukulu kw'oli. Kati olw'okuba sisitimu yaffe ereka chief opposition man out n'etwala bano abagoberezi naye balondamu mu bo omugoberezi ow'amaanyi kyokka ng'alina okuba ng'asibiddwa ku muguwa guli tutandika okubeera ne management eyitibwa inverted.
ssentebe era mu bufunze ogenda kutubuulira gwe ng'ovudde mu bukulembeze oyagala ojjukirwa otya nga baani abanjijukira anga bwetu abaliwo n'abalijja nga bwe boogera ku Mathias Kigongo biki byoyagala bikujjukirweko omanye ekyo kitwala okujjukirwa kitwala oyo ayagadde okujjukira kizibu nnyo gwe okukyeteekako nti nze wenvangawo olaba n'abakola eddaame abagamba nti nze kyenjagala bwe mbanga nfudde abaana n'abazzukulu wano tewatundwanga baga nti ebyo byali byamufu tonyumya agulaaliwa naye nga kyalina muki ate nga amalaame tugatya nnyo tuzige tusinga okuwa ekitiibwa kati saagala kweteekako mugugu nze kye nandyagadde kubagenda okunziririra nti baleme kuvumirira bye tukoze wabula babizimbireko disitulikiti y'Ebuyikwe esobole okugenda muki mu maaso tokyawa ssomero kubanga Kigongo ye yalizimba tokyawa ba donors kubanga baali bakolagana nnyo n'Ekigongo tojja nga weeweredde abakozi kubanga bawandiikibwa ku mulembe gwa Kigongo beeteeka terijja bajjawo lijja kubalekawo paka emyaka 6 official retirement kati bw'onajja ng'omukyali naye ajja kwekyawa emirimu gy'abantu ye gijja okukola ki okufa bwe bali babaagadde bayinza okuga nti kino ekizimbe tukibbulemu Kigongo kino oluguudo tulubbulemu Kigongo naye politics wa wano ajja na bukyayi buli omu ajja alina ekigamba nti oyo talina kye yakola tuzze kugogola naye amala kwetikkamuko nalaba ng'okugogola omwala si mwangu laga nooli ni bw'ataagogola bulungi nange ngukuttemu abaganda kye baalabika baakiraba dda kyebava baga nti atamukutte yagamba nti mega tugende kakati ekyo nkirekera abalijja bwe baliwulira nti Kigongo bwe yaliwo yatandika disitulikiti ne tugisanga ng'etandiseeko kiriba gye bali bwe baligamba nti tuyise ekiteeso nti avumirirwe bali bannammwe babizonto bagamba batya akomererwe balikomerera so sirina luyombo lwonna era ngenze mu mirembe ngamba mu disitulikiti eno naye nsigadde ndi mutuuze mulungi ajanga okujja ne ku disitulikiti nga nina ebyange byenjagala bankolere